Polisi nate mukumula mutu genda mu buddu wali ekalungu kyamulibwa bo abalimi abegatte mu kibiina kyabwe kimanyiddwa nga Twezimbe Women's Group. Olira bino bali mu kweyagala era balinganga wabitege anti bambikira nyina yatambula zina oluvannyuma lw'okufuna ebimu okuva mu kibiina ky'amawanga amagatte. Bano bafunye ekimu ekigenda okubayambako mu kulaba nate nga kifukirira ebintu byabigamba nga watermelon, ennyaanya, sakati n'ebintu ebirala. Katobe emboozi eyo. Abalimi mu district ye Kalungu baweereddwa ebyuma ebyeyambisibwa mu kufukirira okuva mu kibiina ky'amawanga amagatte eky'ebyemmere nga bikozesa amaanyi g'enjuba. Enteekateeka eno eri mu bifo bina. Abamu ku baganyuddwa be bakyala abalima ennyaanya, watermelon n'emboga abeegattira mu kibiina ekya Twezimbe Women's Group mu ggombolola ey'ekyamulibwa ku kyalo Buwemba. Bimazeewo obukadde bw'ensimbi 185 era nakiweewa Beatrice akulira ekibiina kino alaze ebibadde bibasoomooza. Obulwadde buzitawaanya ennyaanya ezitalina mazzi. Omusana guzookya ne ziba nga tezissaako bulungi. Omusana bwe gwokya nnyo guyiwa obumuli era afundikira alina kwota ku kye tuyina era twebaza nnyo olwa sisitimu eno. Abalimi abalala abakwekulaakulanya Agriculture Group ku kyalo Busoga nga bo balima mmwanyi ze basimba kuyika 6 nabo baweereddwa bya bukadde 330. Walugembe Vincent abakulira asimye ekitongole olw'obugabirizi buno. Naye tusuubira bajja kusimba emboga, basimbe ennyaanya ng'afuna byalya ng'ate afuna kaakola ki? Kaafunayo. Era kati batandise okukola. Waliwo abafukiridde ku mmwanyi abalimye ennyaanya ku mazzi gano. Dennis Besije okuva mu UN Food agamba bagenderedde okumalawo embeera ereetebwa ekyeya abalimi basigale nga bakungula. Naye kati nga bino ebitundu bye twakozeemu systems ntonotono z'amazzi ekyokubeerawo n'enkuba obyawere oba teri oba basobola kulima obudde bwonna bwe baagala. Besije ayongeddeko nti bagenderedde n'okukuuma obutonde bw'ensi nga basimba emiti. Ecosystem management wagenda kusimba ng'emiti ate ebyo byonna tusuubira nti biba biyambako mu nkyukakyuka y'obudde. Nyombi Mukibi Kamadi ssentebe wa district y'e Kalungu yeegasse ku balimi okulaga ebibasoomooza. Wendo gye bwe bagenda mu katale gikyukakyuka buli kiseera ng'era embeera y'obudde. Kati nosinkananga omuntu e Kalungu pulayi y'ennyaanya olw'ebeera ng'eri ku mitwalo 2 naye ng'ate omuntu okugifulumya yataddemu ssente ezisoba emitwalo 20. Dr. Florence Grace Adong okuva mu kitongole ky'amazzi n'obutonde bw'ensi akiikiridde gavumenti akubirizza abalimi okukozesa eddagala ly'ebirime ettuufu n'ebigimusa. We need to take care and maybe in future look at the options of using organic pesticides as well, so that your product is exceptional and it will win more market. Bya Mukisa Ronald, Sorot TV.